بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. tugenda kubeera nga tudda ku darusu yaffe ey'okubeera nga tuyunga ennyukuta ku saidi ya yassarna al-Qur'an eyitibwa darusu nambar ey'okusatu nga ey'okuyunga ennyukuta. Mu darusu eno kikyosaanidde okubeera nga oyiga oba otegeera nga ggwe asoma oba omuyizi. Darusu eno erimu ebintu ebiwerako. Ekisookera ddala kwe kubeera nga otegeera ennyukuta gy'osoma n'otegeera enfaanana yaayo ey'enjawulo ku ntandiikwa ennyukuta eyo eba efaanana etya, mu makkati eba efaanana etya, ku nkomerero efaanana etya. Awo nno kigenda kubeera nga kikwanguyira okubeera nga osomya ebigambo eby'enjawulo. Jjukira nti tetunnaba kubeera nga tutandiika okuteekako empeerezi. Tukyali mu kubeera nga tutegeera huruful hijaiya, ennyukuta eza hijaiya oba eza alfabai. Ekyo omala okuba nga okitegedde, eriyo ennyukuta nga zeefaanana ku ntandiikwa ne mu makkati ne ku nkomerero. Ne wabeerawo ennyukuta nga ku ntandiikwa etegeerekeka, ne wabeerawo ennyukuta nga mu makkati tojja giteyeera okuggyako nga bagikunnyonnyodde nti yennyukuta gundi. N'olwekyo ye darusu eno gye tugendako. Mu darusu eno yennyini gy'olina okuyigiramu n'okuwandiika oba okuyunga ennyukuta. Okuyunga ennyukuta zino oziyunga otya? Oluvannyuma lw'okubeera nga otegedde ennyukuta zino engeri gye zisomwa, oba ogenda okuziwandiika, kitegeere nti ennyukuta zino zikyuka enfaanana yaazo. Nga we tubadde tugisoma ku ntandiikwa, si we tugisoma mu kugiyunga ebigambo. Ebiseera ebisinga ennyukuta ezimu zisigala mu bifaanani byazo ku nkomerero y'ekigambo, naye ku ntandiikwa ne mu makkati zitera okukyuka. Era ennyukuta zino etuba nga tuziyunga kuva ku nnyukuta esooka okudda ku yookubiri, tulekawo small gap. Tulekawo ka small gap. Ako ka gaapu koolekawo akatono ke kakuyamba okuyungako ennyukuta endala. Kati w'omala okuyunga ennyukuta eyo n'oyongerako ennyukuta endala, kiba kitegeeza nti tonnaba kubeera ng'oteekako obutonyeze, naye osobola okugisoma nga bw'obadde ogisoma nga bw'ebadde eri. Wano mu kitabo kya yassarna darusu nambar ey'okusatu bakulaze ennyukuta eya jim, jim, jim baau. Jimu eno bagiyunzeeko baau. Kati kembadde ntegeeza nti ennyukuta esooka nga tonnagiyungako ennyukuta ey'okubiri, olekawo ka small space oba ka gap, nga olaba badde tebannayungako baau. Jimu ndowooza ogiraba, bamaze ogiwandiika balekawo ka gap katono ne bayongirako ennyukuta endala. Tujja kubeera nga twongera okubeera nga tukitegeera mu maaso eyo. Kati ku lupapula lwaffe luno tukulaga ennyukuta engeri gye zifaananamu. Tukulaze nti waliwo kye bayita letters, ennyukuta nga we zifaanana ng'etwazisomye: alif, baau, taau, thaau, nun, yaau. Jim, haau, khaau, dal, dhal, raau, zai, siin, shiin. Kati mu kuyunga ennyukuta zino eriyo ennyukuta nga zo teziyungibwa mu maaso gaazo. Ekyo beera nga nakyo okitegeera. Mu nnyukuta z'Oluwarabu eriyo ennyukuta nga zo teziyungibwa mu maaso gaazo, ng'era singa oba oziyunze mu maaso gaazo oba mu maaso gaayo,
eba ekyuse tekyali nnyukuta eyo yennyini gy'obadde ogisuubira. Mu nnyukuta ezitayungibwa mu maaso ze zino wammanga. Waliwo ennyukuta ya alif, ennyukuta ya daal, ennyukuta ya dhaal, ennyukuta ya raa'u, ennyukuta ya zaay, ennyukuta ya waaw, ennyukuta ya hamza. Ezo ennyukuta teziyungibwa mu maaso gaazo, naye emabega zikirizibwa okubeera nga ziyungibwa. Nga okimanyi nti tuwandiika nga tuva ku ddyo tudda ku kkono. Kati tutandike butya we bayunga ennyukuta. Ennyukuta ya alif tukirabe nti tebagiyunga mu maaso gaayo, era awo twakulaga nti teyungibwa. Ennyukuta ya baa'u eyungibwa emabega ne mu maaso, eyungibwa emabega ne mu maaso. N'ennyukuta ya taa'u eyungibwa mu maaso n'emabega. Ng'olaba twateekako butiiko akalaga nti eyungibwa emabega ne mu maaso. Ennyukuta eya taa'u eno nayo eyungibwa emabega ne mu maaso, naye ku nkomerero y'ekigambo etera okukyuka n'ewandiikibwa mu kifaananyi eky'enjawulo. Nga we nkulaze nti taa'u ku ntandiikwa ewandiikibwa bulala, mu makkati, kati ku nkomerero ogiraba engeri gy'ekyukamu. Oluusi eyinza okuwandiikibwa nga nga bwefaanana, oluusi neekyuka ne bagiwandiika bwe batyo nga bw'ogiraba, oba mu kifaananyi kyayo ekirala bwe kityo. Kisinziira nnyukuta ki egiddirira ku nkomerero. Ennyukuta ya thaa'u bwetyo bwefaanana. Tegeera nti etuula ku kuwandiisa akannyo, naye obutonyeze kintu kikulu nnyo okubeera nga okitegeera. Ennyukuta eya nuun eyungibwa emabega ne mu maaso, tukulaga ku ntandiika etandiika etya, mu makkati efaanana etya, ne ku nkomerero. Ennyukuta eya yaa'u bwetyo nayo bwefaanana. Kiba kitegeeza ennyukuta ya baa'u, taa'u, thaa'u ne nuun ne yaa'u zifaanana ku ntandiikwa ne mu makkati, ku nkomerero ne ziddayo mu bifaananyi byazo. N'ennyukuta ya jiim, haa'u, khaa'u ziyungibwa emabega ne mu maaso. Ennyukuta ya daal ne dhaal, raa'u ne zaay teziyungibwa mu maaso gaazo, era ne tuteekawo ka cross akalaga nti teziyungibwa mu maaso gaazo. Siin ne shiin ziyungibwa emabega ne mu maaso. Kikyentegeeza emabega ne mu maaso? Singa ennyukuta ezo zibeera mu makkati, singa ennyukuta ezo zibeera mu makkati g'ekigambo, kiba kitegeeza ziyungibwa emabega ne mu maaso. Ennyukuta ya saad ne laad ziyungibwa emabega ne mu maaso. Taa'u ne dhaa'u nazo ziyungibwa emabega ne mu maaso. Ain ne ghain nazo ziyungibwa emabega ne mu maaso. Kati ku nnyukuta eya ain ne ghain zikyuka mu makkati, ku ntandiikwa bagisala mu makkati. Wano okyetegereza nnyo, oluusi ogisanga ng'eri shaded nga tugenda obbalaga mu kitabo. Ku nkomerero oluusi zikyuka ne zifaanana bwe zityo. Ekyo nakyo olina okuba nga okitegeera. Ennyukuta gundi efaanana etya mu makkati? Ennyukuta ya faa'u ne qaafu nazo zitera okubeera nga zisumbuwa abantu, engeri gye zibeera shaded, abantu abamu bazimikisinga. Ennyukuta ya faa'u ne qaafu zitera osumbuwa abasomi abo. Oli ayinza okuddira faa'u n'agiyitamu ghain, naye weetegereza ghain engeri gyewandiikibwamu ne faa'u. Ennyukuta ya qaafu engeri gy'ebeera shaded, abamu bayinza okugiyita taa'u. Nedda, weetegereze ennyukuta engeri gye zifaananamu. Ennyukuta ya kaafu
naye etera okusumbuwa. Kaf bwetu bwefaanana ku ntandiikwa. Gukolabanga ka S mu nfaanana yaayo ke katandiika ekigambo mu makkati n'etunula bwe ebeera nga 7. Ku nkomerero neddayo nga bwekola ki nga bwefaanana. Eyongibwa emabega ne mu maaso. Lam nayo bwetu bwefaanana mu makkati. Kati kye nagambye nti eri ennyukuta ezitayungibwa mu maaso singa oddira alif n'ogiyungako mu maaso gaayo eba efuuse lam. Ne tubeera n'ennyukuta eya mim, ne tubeera n'ennyukuta eya waaw teyungibwa mu maaso, n'ennyukuta ya haa'u. Haa'u bwetu bwefaanana mu makkati, bwetu bwefaanana. Kigerekese mu makkati eri ekyuka oluusi bagiwandika nga woogiraba oba oluusi ne bawandiika ey'okubiri. Kati zonna olina okuzeetegereza. Ne ku nkomerero tewandiikibwanga ku ntandiikwa weewandiikiddwa, wabula ekyuka newandiikibwa bwe mu kifaananyi ekyo kye muzirabamu. Singa kubeerako obutonyeze twagambye ebeera ta. Ennyukuta esembayo yeya hamza etayungibwa nayo maaso gaayo. Okwo kwe bayita darusu nambar eyokusatu mu yassarna ey'okuyunga ennyukuta. Kati nno okwongera okugaziwa ku topiki eno tubeere nga tukozesa ekitabo ekiyitibwa Taallum al-Hurufu al-Hijaiya, tusobole okubeera nga twongera okubeera nga tutegeera. Wa barakallahu fiikum.